Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Folwale nige tunulire gloves ezo mu nkozesa yazo naddala ng'oyagala okufunza enkozesa gy'olina ozikozesaamu ng'eyambuzizza ku nsonga eyo njagadde ngere nga nkikubuulira nammwe abali ku channel ya Feno Chaiti mubeere nga mukitegeera okusookera ddala funa gloves bw'oba ogenda kuzikozesa ku nsonga ey'okufunza oba okwejjanjaba okusiibwa wansi jjukira gloves zino nnungi nnyo ziyamba kuggwa omuntu asiibwa wansi mu bukyala bwo nga waakalumbibwa ekizibu ekyo ky'okusiibwa gloves ezo ziba zijja kuyamba bulungi nnyo n'ekirala ziyamba nnyo ku nsonga y'okufunza gye tugenda okubeera nga twogerako mu nkozesa yaazo okola otya zifune bulungi bw'omala okuzifuna beera ng'ofuna ekicupa funa ekicupa kye kijja okukola obulungi funa ekicupa kino ekibeeramu amazzi ekicupa ekinene kwata gloves ezo osobola okusenako nga ejjiiko esena enva ejjiiko eyo senako ekijiiko kimu kiyiwe mu kicupa ekyo bw'omala okuyiwamu gloves ezo teekamu amazzi ekicupa kijjule teekamu amazzi bulungi bw'omala okugateekamu kisibe funawo okiwummuza kireke kisulewo okumala ennaku 3 oba 2 ennaku ezo we ziwera kijjeeyo kisumulula funa akasengejja sengejja jjamu amazzi ago g'osuzizzaamu gloves okumala ennaku 3 oba ennaku 2 amazzi ago gennyini ng'omaze okugasengejja beera ng'ogatawaaza mu gatawaaza gatawaaze ng'ogayingiza munda osobola okugamba nti buli we mba ngenda okufuka ngenda kubeera nga ntawaaza amazzi ago nga maliriza okufuka buli lunaku okumala ennaku nga 3 ojja kuba ofunda bulungi nnyo ekyo nkikubuulira bw'oba oyagala okwefunza kola bw'otyo ng'okozesa gloves zijja kuyamba ojja kufunda bulungi nnyo ate era naawe asiibwa era naawe osobola okukola bw'otyo era kiba kijja kuyamba bulungi nnyo tawaaza ng'amazzi ogayingiza munda olunaku tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde kwe kyolina okukola kolanga amazzi gawerako kyekyo kyenyagadde okubeera nga mbabuulira kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba